Olunaku lwa leero Uganda yegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala wansi w'omulamwa ogugamba nti teeka ssente mu bakyala yanguya enkulaakulana, invest in women, accelerate progress. Olwaleero tusazeewo okugenda ku mwalo gwa Kizaala Buganda ekisangibwa ku Katosi Town Council ng'eno bavuba Mukene okukyusa embeera. Olunaku lwa leero Uganda yegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala wansi w'omulamwa ogugamba nti teeka ssente mu bakyala yanguya enkulaakulana, invest in women, accelerate progress. Olwaleero tusazeewo okugenda ku mwalo gw'Ekizaala Buganda ekisangibwa mu Town Council y'e Katosi ng'eno bavuba Mukene okulaba ku mbeera abakyala abaali beenyigira mu mulimu guno gye bawangaaliramu mu kiseera kino oluvannyuma lwa minisita omubeezi ow'ebyobuvubi Helen Odoi okuyisa ekiragiro ekibayimiriza. Weziweredde essaawa 12 nga tuli bataka ku mwalo guno era tusanze abamu ku bakyala saako n'abaami ababadde mu mulimu guno batikka ebyabwe okwamuka omwalo olw'okuba tebakyakola. Deborah Ninkunzi ng'ono mukyala alina amaato ku mwalo guno agamba nti embeera gye balimu mbi nnyo kuba wano we baali bajja ekyokulya. Tetulina bwe tuli tusaba gavumenti etuyambe eveeyo etulagire kubanga kati Mukene tebalina nvuba ntuufu, tebalina nvuba eyimiriddewo wabwa tulinga gaggawaza gavumenti. Abakyala abalala abali ku mwalo guno batubulidde okusoomooza kwe basanga n'abali ku ddagala bategeezezza nga bwe batakyalina kyakulya okusobola okumira eddagala bwe batyo ne basaba gavumenti waakiri eveeyo ebafunira entambula badde ewaabwe. Tuli ku ddagala, tuli balwadde basiriimu naye kati omukyalo oyo minisita atugamba tuvubise akatimba katugamba okuvubisa tetukamanyi. Temutufuddeeko bannange, mpulira obulumi bunnuma bannange. Akati munnange bawange bwe yafa mwe mwafuna ssanyu waba oyagala mujje mu buvube minisita jangu atuyigirize n'envuba. Minisita kyewakoze kibi nnyo obutaddukirira abakazi banno n'odda ku sayidi y'abagagga ab'empuuta naye minisita tukaabe. Allen Mirembe omu ku bakulembeze b'abakyala mu kitundu kino agamba bo olunaku luno tebalulabamu mulamwa. Essaawa zino tusula tusiiba tusula njala, abaana baffe babagobye mu masomero tebakyasoma. Abasajja bali balina ssente tubawa ssente batwala layisinsi z'amaato katusigaliddewo abaana baffe tebalina wadde school fees. Tuli bakazi banako babaffe batusuulawo ffe tuweerera abaana baffe kati school fees tugenda mujjawa. Abakyala abaafuna ensimbi eza Parish Development Model abasinga bali mu Mukene kyokka nga kati tebakyakola era nga boolekedde okukwatibwa. Abaana baffe, bazzukulu baffe, abantu baffe, mikwano gyaffe ffenna ne tweyiwa ku nnyanja. Ekiri ku nnyanja ajja akirabeko. Abaana bange nyina abaana bana bonna batudde tebalina ssente kasinda kyakubaliisa. Abaana bonna babagobye bali waka. Omusajja abadde yeetiika Mukene oyo nafunayo ssente nofuna ekyokulya saazi nanoonya mirimu tegikyalabika z'okupakasa z'okulima. Ono agamba nti basazeewo kufuna ekiyumba abakyala abagobeddwa mu nnyumba mwe baba basula ekirindi nga baagala minisita ajje wansi basomesa abantu. Amayumba baatugobyemu era kati twafunye ekiyumba mwe tugenda okubeera nga ffenna twekuŋŋaanyizaawo. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunnyo. Mu Brain Power maanyi ga bwongo leero tuli South Korea nga tuleese engeri gye bakolamu obuleega bw'abakyala.